Webale nnyo omusasi waffe bo abatuuze abeekalagala mu Town Council ey'e Katovu Erengo bubeefuse ne Bawanyondo abazze okuwamba ente za munnaabwe. Poliisi yo esambaza ebibadde bigiteekeddwako nti Bawanyondo bazze ne poliisi. Bawanyondo batutte nti ajja e Katovu mu Lwengo babadde bazze kuwamba nte za Geoffrey mu Kyunguzi nga kigambwa nti yali mukyala we Juliet Kyoncho yaddukira mu kkooti y'amaka Makindye nga asaba ebaawuli nebba nga kino kkooti yakikkiriza n'emuwerako ebintu ebikalo omuli ettaka okuli faamu obukadde bw'ensimbi 30 ko n'ente 200. Bazze n'obuke bwa ttiya gaasi bazze n'ekyokulwanyisa kyonna kwegamba ffe tubadde tutidde n'ebisonga tulowooza nti waliwo abayeekera abayiise wano. Okujogera okutuuka n'ensamba emmotoka bya polisi 2 nga wajjudde abasirikale babadde nga 150 balina emmundu balina ttiya gaasi balina buli kyakulwanyisa kyonna kyonna. Bwetuuse wali mu lusuku kati ne wajja omusirikale nga talina mmundu naffe ne tumukuba amayinja ne tumufundirizawo mu kafunda. Kyokka bino mu Kyunguzi teyakkiriziganya nabyo era bw'atyo ng'ayita mu bannamateeka be aba Ismail Wandera Advocates yaddayo mu kkooti neyeekubira enduulu ng'agamba nti teyawulirizibwa ate ng'ebintu kkooti byagabira mukyala we si bibye. Mubba misana mubba bintu bya famire ente ze bagala okubba si zange za famire za mukadde k'emirembe ze sina ate. Tegerekese nga Bawanyondo bano bazze ne poliisi okuva e Kampala kyokka nga poliisi y'omu kitundu teyimanyiiko. Poliisi y'e Naguru ne begatta n'abeeka Buta Road obwedda bwe batugamba munatukola kiffe tuva Naguru etugamba banange Naguru eri waggulu w'amateeka. Bawanyondo beekubye n'abatuuze okukakkana ng'abamu Batonnya Musaayi okubadde ne nannyini nte yeewunyiza engeri y'omukazi gwe yamala naye emyaka 3 gyokka okujja ng'ayagala kuttika loole nga n'ennamba z'emmotoka mwe babadde bazze bazisabise. Omukazi oyo mubbi agamba mbu ayagala nti 200 wano 200 yagalunda wa yafumba emyaka. Kemirembe Medias nga yennyina wa Mukyunguzi agamba nti ente ne faamu eno bibye nga byali byabba era bw'ati n'awa mukamwana amagezi. Tabanu wanje teinemu ente ne za famiri kandi akakira kutaha Kampala n'omukazi we batunde bakoreireyo Kampala konka tukwiza hakyaro ngo nibaza kutwara ente. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Abdallah Kitata ayogedde ku kiwandiiko Bawanyondo kye bazze nakyo. Baateeseyo stay of execution ate poliisi yaffe eya Uganda abantu abalina amayinja n'emmotoka zaffe eza poliisi 2-3 bakedde mu district kujja kuyambako omubbi w'ente Kikyoncho. Omwogezi wa poliisi mu Gweta Masaka Twakasirye ayogedde ku ffujja erikoleddwa Bawanyondo n'asambajja n'okumanya ku bya poliisi evudde Naggulu ngeze okuyamba ku bawamba. Bwe batandise okutankana mwe be batunyonnyola bwe batyo poliisi ne babalagira okuba nti bamuka ekifo ekyo. Tugenda kakasa nti babanga bano basirikale nga bayise emitendera egitali mutuufu bakangavulwa ng'amateeka bwe galagirwa. Jacinta Bwanika yakusakidde gweno ku Bukedde TV.